Obubbi buno bubadde ku mwalo gw'Enkombo mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'Ewiikwe nga kiddira abakozi okufuna obutakkaanya ne mukama waabwe Jjiminyenje oluvannyuma lw'okubasuubiza okubawa obukadde bw'ensimbi 3 era nga kino kye kyaviiriddeko abakozi okulangira omugagga nga bw'atabasasula wabula bino obwedda babyerangira nga baatuuse dda ne ku ba BMU nti baali babba obutimba ku bannaabwe ssaako n'okubasalako emimwa. Okuva etwazze ku poliisi tebazzeemu kulabika kugamba nti oba batuwaayiriza tuwondera obutimba. Nange nkiwaako obujulizi kirabika era babbi. Ekikulu mu byonna batta abantu ku mazzi ne bababbako yingini, abamu babasalako emikono, babajjako amatu, kati abantu banyiivu. Ebigambo bino olwagudde ku ba BMU ne batemya ku bagagga abagambibwa okubbibwa obutimba bwabwe abatemeza ku poliisi n'ekola ekikwekweto mwekwatidde omusajja Frank Edward agambibwa okubba obutimba obubalirwamu obukadde bw'ensimbi 170 n'okusoba. Frank alombozi bakola bannaabwe nga babba obutimba era n'ategeeza nga mukama waabwe wabasindika okwefuula abatega obutimba nga balaba bannaabwe babutega kyokka ng'olumaliriza okubutega ne balyoka babugyayo ne babussa mu lyatu ne babutwala. Tubuyamba tubujja tubuteeka mu lyalo tubutwalira tubutwale ku ttale lyabo tutumye. Mbadde nga bameka? Tuli abantu nga bamukaaga. Batugambye abantu abamu badde batuusaako obulabe kituufu? Waliwo batuusaako obulabe abamu. Nga lwaki mu bakola batya? Anti oba batulugunya olusi nga oli baba bakutumye emaali notuuka ng'oli ayagala ojje kulemesa ne babatuusaako kikyamu. Ayongeddeko ng'omugagga we bamuvuddemu olw'okugaana okubawa obukadde bwabwe obusatu bwe yabasuubiza. Kati nzio ngenda kukola mu kunoonyereza tuyaba engeri gye tuzuulamu abantu abo gye badikudde. Oluvannyuma obutimba buno buteekeddwa ku poliisi y'e Katosi mu ggombolola y'Entenjeru ekireese obuzibu ku poliisi y'e Katosi nga yo tekkiriza butimba buno kusigala wano ng'ate bukwatiddwa mu kitundu kyabwe. Ate poliisi y'Eluweero ng'erina aba Fisheries Enforcement y'Eluweero bakoze ekikwekweto kubakukusa obwennyanja obuto okubufumya ebweru w'eggwanga mu disitulikiti y'Eluweero era nga gye biggweeredde nga loole ekika kya Fuso namba UHU 38Q ebadde ejjudde obwennyanja obuteekwatiddwa. Kati nasampolize ensawo zibadde nnyingi naye twasizemu ensawo 10 ebyo byennyanja 10 naye mu nsawo 2 zokka zensanze migende nabyo nga 2 mu byennyanja 10 tunonze 2 nga bikulu. Poliisi ekwatiddemu n'omu ku bantu abadde mu mmotoka eno. Bano obwennyanja babadde babujja ku nnyanja Kyoga nga babadde bagenda kubuyisa mu disitulikiti y'e Kanungu olwo bayite ku nsalo y'e Kinshasa babutwale DR Congo nga bibalirwamu obukadde bw'ensimbi 50 nga bizitowa ttani 8. Era tusuubira nti alina kugenda mu kooti abeere witness ani yamutumye. David Musi ne Rebecca Kyobutungi bakusakidde gule ino ku Bukedde TV.